ebya Honorable Justin Namere si birungi. Obudde bonna bannamasaka bagenda kudda mu kalulu akobwa Women MP. Bannamasaka mwetegeke ndakudda mu by elections. Naye ate mbadde ndaba Namere akola. Ilimbwe gitobwe gyandibadde gitambula mu government ng'olaba buli minister buli honorable ali mu constituency ye batambula district ku district okulaba biki ebiteredde na biki ebitateredde. Kati ate oba obuzibu bwavuddewa dde bonna by elections ziddamu e Masaka ekifo kya Women MP kyandimuyita mu ngalo. Edde ndowooza abasinga obungi mukimanyi engeri Justin Namere gyafunamu obwa MP nga bakwata akalulu ka Honorable Rose Nalubowa ne bakakwatamu ne bakakyusakyusa okumalirira nga Namere angiriddwa ng'omubaka wabula bannamasaka bawanda muliro ate ekisanyusa oba ekyewunyisa bana NRM bo kennyini be basitukiddemu okuba nga bamunaabira mu maaso. Binaggwa bitya era binaakomenkereza bitya bibi eyigamu amadi omwogezi w'NRM w'ekibuga Masaka njagala kwogera ku Namere ebigambo biyinza okumuyita omubaka kinkoseza ddala. Ekisooka nsaba Abaganda bonna gye muli mu Uganda muboole omubaka n'abamulonda bategeere nti balonda muyaayo. Tosobola kuddira Buganda noga nti Buganda tebategeera n'osigala nga tukyaseka naawe wesiba n'eggomesi. Nsaba Abaganda mwenna gye muli ono mubaka mu nnaku bbiri nga tannavaayo kwetonda tugenda kwekalakaasa ekibuga Masaka ffenna. Tugenda kwekalakaasa ate twekalakasa tutambula tugenda President Museveni nga tumusaba ekifo kyamuwa ekyobwa minisita akimuggyeko fe Abaganda tetweyisa bwe tutyo. Ekisembayo y'omu ku yeyabadde awagira bassentebe b'ebyalo abannuupu bawangula abafu ab'enaabi ne tumuwangulirayo. N'olwekyo sijja kwongerako ebibiri bimala. Eno kitokota nga kisaanikire ndowooza owulira ebigambo ebiva mu baami abe NRM. Namere bomukeeredde banaamusobola. Tugenda kulangirira ekiddako era mu lukiiko lw'abamawulire ate netugenda kulangirira kiddako tugenda kwogera byonna ebyabaawo n'okufuuka MP tugenda kubyogera ne vidiyo tugenda kuzita kubanga abamutikingira obulu ne buteeka mu box tubamanyi. Tugenda kwogera ebigambo byonna bwe tuba tugenda kuva mu kibiina kino nga tulaba kyekimazeeko emirembe nakyo tugenda kukyogera. Batandise okwerumiriza nti wekinaategeeza okuba nga bavaayo boogere n'abatiikinga obululu. Wano wetuli bagamba nti ennaku z'omwebbe ziba 40 gye batiikingira obululu abantu tebaaliyo. Abantu ne batuuka okwekubira enduulu naye nga buteerere naye kati aba NRM bo kennyini be bavuddeyo okwerumiriza. Ono agamba ki? So President NRM tugenda givaamu tugikulekere wano e Masaka tugenda kwekolamu omulimu NRM tugiveemu olwa Namere atutuukidde ekizibu aswaswaza buli kaseera avodde Obuganda talina gwawa kitiibwa ffenna tukabya amaziga mu Masaka naye tugamba naye ajja gakaaba gyakomye okukola ebintu ebibi ensi egenda muvuunika. Mwebale Namere aba NRM bo kennyini ate nga bamufuukidde ebirala abange. Namere ye mubi oba nze naawe naye nga byonna bigenda mu maaso. Ono avuddeyo n'ayambalira Farida Nakazibwe lwakwogera ku mukama we Justin Namere era amulangidde ebisongovu. Nakazibwe Twitter ebadde emusseemu omuntu naye okujjako okwekaniikirira kikyo kyagamba abantu okuleka okuganza abasajja abakadde. Namere gw'owalampa kiki ky'omusinga wadde ekikuwaga okuyimirira naye. Mwenna mwali ku NTV njagala otubuulire kye wajjayo okuleka ekisiraani. Bonna be wakolanga nabo olwaleero baafuna emirimu emirungi n'abaakolanga zungululu bali mu Parliament. Olera abaana b'abantu. Gw'oyinza okwekaniikirira ku Honorable Namere. Wakolanga naye ku NTV olwaleero ayina TV eyiye n'abakozi baakozesa. Oyina kaki okuleka ekisiraani? Olina kaki nnyonnyola abantu? Lwaki otubulookinga ku Twitter? Tukubuuza oyina kaki okuleka okuziganza abasajja abakadde? Omukyala gwe weesimbamu ayina omwami amanyiddwa mwami Nsubuga n'abaana abato mu makaago. Oli awo ne bakazi banno mu makaago. Abaana bo lwaki tebafumbirwa? Nakazibwe lekera okuwalampa abantu.
lekerawo okusitula entalo ku bantu abali bize okuweereza n'okulwanyisa enguzi mu ggwanga Uganda. Gw'olina gatise ezeesimba mu Namere, ayina abaana mu community baalabirira abatayinaako kakwate, nga n'abalala bali ku medical insurance ezize. Gosiro nakazibwe Gosiro simanyi kikuwaga oba mu famire ya Namere mulimu omukadde gwe waganza omanyi twakumanyiraawo nga lwe lutalo takuyita bitiibwa byayina kukuyita. Bw'oba waganza jjajjaawe ng'oyagala kuyita jjajja mukyala nga kyatakuyita, tubuulire tumuadvisinge nti oyo kati ayina omukadde gwe yayingira mu famire yo yeetaaga bitiibwa gy'oli. Oli ku mukazi minisita MP wategeka Masaka fete n'abafamire yo tebajja. Masaka gy'ayina obw-MP gye baamulondo ku bwa Masaka City MP wategekayo ekivulu n'abafamire yo tebajja. Kati tosobola kumanya nti ono omuntu yandeka n'owummula. Masaka fete yakuziika sigala mu kofini yo tonoonyeza kambaaka ku bantu. Nakazi bwe tukumanyi toyina kwoyina mu nsi eno. Banno bonna NTV bazimbe bafuuse b'amaanyi bakoze ebyamakulu mu nsi eno olera baana b'abantu. Nakazi bwe weewummuzeeko lekawo Honorable Nammeera akola emirimu gy'eggwanga linaalwanisa enguzi. Toyina kyogatta ku community okuleka ekisiraani. Tubuulira achievement ki gy'olina. Gwe Walampa omukazi ayina TV, ayina ne baakozesa nga ne ka radio makula kaakulema okugula. Omukazi ayina orphanage n'abaana b'abantu baalabirira ne baaweerera. Oli ku muwala omuto eyafuna obwa minisita ku myaka emito MP gwe Walampa nga walema n'okutegeka okuyita abantu abawera 25 bajje wane bajje Masaka fete. Njagala olayinga elo like an envelope sigala ku bakadde bo bw'oba olina omukadde gwe waganza mu famire ye nga weetaaga kukuyita jjajja mukyala tumuadvising akuyite naye essaawa eno Honorable Nammeera ali bize. Beera mu kulera baana bo ono mubaka wa parliament ate minisita gye wategeka Masaka fete n'ekusala munda n'ebweru yanoonyaayo akalulu n'akafuna era aweereza bantu. Naayiro olaba n'abaazanyanga zingululu bali wala ku kisiraani ky'olina walema n'okugamba nti kankole kano wadde okugula ka rediyo makula. Kale abaana bo bakuwulirizengako. Bannange twajjirwa abakazi abakadde kasita kyafuna Twitter ky'olina nga achievement mu bulamu. Tubuulire ku banno bonna abazze bakola ku NTV. Bawalusimbi balina emirimu emirungi. Abalala bali mu parliament okujjako ekisiraani nga kyekikuliko. Kikyolaga gwe yandibadde awo wooli olwaleero asitula abaana b'abeeni. Tubadde tukyali awo ate mu ne Papito naye ataata buse. Twogera ku Papito wa Mamito bawa Justin Nammeere mbu bwe twogerera naye ayagala kwesimbawo. Oba ani yanyiizizza Papito ne Papito wa Mamito obudde bonna yeesimbawo ayingira ebyobufuzi. Gwe ssentebe wa Masaka Bulegeya weesibe biri gwanyiza Papito. Oyo kiramaanyi w'NRM yali aliddeko ssente z'abassentebe banne ezisinga n'ez'emmwanyi obungi. Yali aliddeko ssente z'abassentebe banne nga Papito mwamunyiizizza ezisinga ez'emmwanyi ze babadde bakaayanira. Naye ng'ate yagenda ew'omukulembeze w'eggwanga n'azisaba nti z'abassentebe bagenda kunoonya kalulu. Ayina endaaze yalidde lwakuba yoyo gwe mwalonda mwayite mumumanyi. Kati bwaddamu okujja mu bitundu byabwe mubimugobe mumugambe genda ffe tetwakulonda watwepakiikako. Takyali alhamdulillah. Kakati nga mmaliriza. Chairman Bulegeya wanyizizza Papito. Obudde bonna Papito tugenda mulabako nga yeesimbyewo ate nga litabyagala. Papito yatugaye tayagala bya bufuzi ne wanyizizza nnyo Papito olw'okuwayiriza mukyala we. Obudde bonna Papito ayingira leesi ebyobufuzi ate nga ajja kubwa ssentebe. So ssentebe w'e Masaka Bulegeya weesibe 5 ekijja si muntu. Papito asimbudde ne Mamito n'amugamba yes
ne bababiro ne bamugamba yes, ne bajjajjato ne bamugamba nti tuyingire, n'abantu b'e Masaka ne bamugamba nti tebakulondako. Buno obudde Papita akaaye, ate oba nammwe mukaaye. Buno obudde Papita ali mu limbo lya kamiliyoni, Abababiloni bakaaye ne Papita akaaye. Deka waliwo emboozi y'omwana mulenzi yafiiridde ku kyeyo Munnayuganda eresse abantu abamu nga balina ebibuuzo bingi naye nga ansa ntini. Abamu ne batuuka okwerumiriza era abamu ne baba nga ate driver bamugombamu obwala. Katuulize Sharifu abasinga obungi babadde bamanyi nga Swabamaani oba Masuuka yafudde, naye ekiro kyejjo nabagambye abo bennyini babadde ne Sharifu bajja kuvayo beeronkoome boogera amazima. Sharifu yafudde kyekituufu. Kati waliwo omuwala avuddeyo nayogera ku driver Morris yadde avuga ba Sharifu, njala mumuwulirize bulungi. Navuddeyo nenjogera amazima kaneetisse bweti singa wenkayinako ekibeera simanyi wennyina simanyi personal issues naye weka Morris sikuyinaako wadde ekibeera ku mutima era sirina kyenkwagaza ate nekirala sinoonya likes ku comment seetaga kubeera famous kuba tebirina kyebinyongerako na kyebingattako ekitegedde. Naye muganda wange Masuuka nsaba Mukama Katonda omwoyo gagwumuze emirembe naye saagala weebake njagala olwane buli muntu aba n'entuuko fine naye entuuko ye etuuseewo etya mukitegeera. Sabadde sisalira musango Morris nti oba nadde nyina kyemusalira oba kiki naye lwaki ya droppings abalala bonna era Masuuka ku last moment n'amugamba vaamu webuukingire kaabu omuntu gw'olaba ng'akooye wekawadde statement ne kagamba mbu yabadde atamidde ng'akavuma yabadde takavuma. Muwulidde nabalabye wano nga bakuŋŋanya mu luumu bakolezeza obukando mbu banyoleddwa nnyo mu kufa kwa Sharifu nga mwasobodde omulekawo ng'akyali mulamu. Kati mulaba kuŋŋaana saa zino okukoleza bukando mbu munyoleddwa nnyo nti Sharifu yafudde. Temutulaga oyo gasiya wammwe tetwagala mmulaba nga yabadde akyali mulamu nga temwasobodde mubeererawo. Nze abantu bansobera mule mubella omunammwe ng'akyali mulamu bw'amala okufa nga mukuŋŋaana nga mukoleza obukando nti munyoleddwa. Bwe temutulaga oyo gasiya wammwe. Bennyini bagenda kuvayo boogera amazima kyekyasse Sharifu bagenda kweronkooma. N'abawala bagamba abadde mu bbaasi ng'abadduse ku Sharifu ne bamulekamu ne bagenda bajja vvayo boogere. Badogamba mu Sharifu yawedde mu bbaasi nga temuli essi n'aziira n'afa ebyo byonna balimba ekitegeera. Abaana abasinga nabafa mu bintu ebitategeerekeka ne bawa by explanation naye bitakwatagana ne mutamanya ng'egye bafuddemu. Naye ku Sharifu abo bonna abaana bagenda vvayo boogera amazima bajja kweronkooma bo nga bo boogera amazima. Sharifu yafudde kimwe mulinde. Abaana tebagenda kufa nga nkoko wano ssebo mu bintu ebitategeerekeka. Ffe tubalaba byonna mubyogere buli kyemwogera tukiraba tubalaba byonna byemwogera fayina mujja vayo mwogere Sharifu yafudde eki amazima tegeekweka omuntu ge yafudde era mujja vayo mwogere Sharifu yafudde kino kubanga zikyensuubira eyo gye mwanyweredde wateekeddwa okuba wabaddeyo butakwatagana kubanga wabaddewo ebyasobye nga bye byaviiriddeko Sharifu oyo okukola ki okufa mummwe nga bwe mwabadde era mujja vayo mubyogere byonna ffe tubirinze wano mutubulire Sharifu yafudde ki. Naye nga n'ekirala kyembasaba mwana omwenge tuguleke wale abaana omwenge mugusussizza salale buli wajja abaana bamala ennaku 3 ku nnya nga tebakola nga bali mu mwenge bali muzi hangover. Abaana abamu bajja eno nga tebanywa na mwenge nga tebagumanyi naye baguyigidde eno ku group influence. Mwana ajja eno neyegatta ku kigurupu ekinywa omwenge naye nalalaneko okugunywa naye nga yajja tagunywa. Nze naye tekukkirizibwa eno naye maama bagunywa bagutuuna ne license abaduwa kati zirina license gana license etunda omwenge. Katunula Sharifu mwana efaji yafuddemu bazadde we abalekedde ekifaananyi image gye yalese image mu maka amasiraamu nti omwana yafudde mwenge. Bazadde of course baba baswadde ekitegeera nti omwana abwe yafudde mwenge Sharifu omusiraamu. Walayi amazima omwenge muguleyogera batta mugususiza omwenge ku ddungu wano mukole emirimu egyabaleeta omwenge. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tweyongera okuba nga tusabira ab'enganda n'emikwano era tusabire n'omugenzi Mukama abenga amuwa ekyomuro ekirungi. Nga tuvuddeko nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo
yes waliwo bulijjo abantu bazze nga bakokolomera ab'ebitongole abagaba epiki ezo za looni nga bagamba nti abaami bano bamala obba mapiki gano ate ne babatega ababbi ne bazibabbako. Kaakati ulize emboozi yeno. Nze nabagamba ekisinza okuzza Uganda emabega be babagagga abakera okubbanga abaavu buli lunaku. Katuwulire ekyagudde ku mwana ono wa bodaboda. Musajja osegede muli babbi mugaba piki zawo ate ne mwebuzaabuza piki mwazituwadde ku mande mugitima lwakuna butona okumanya likoda weziri wano musajja ono gwe muvolaba oyo kyali bamala okunziba piki ababbi okumala okunziba piki nkuba ku simu ye tagikwata nkubira kampuni simu tebagikwata kiro kyonna tebagikwata piki bagibba ssaawa 5 tebagikwata noonya ekyokukola kibuze ninda bucha oyo ono mwennyini addamu ankubira ku makya angamba wankubidde ekiro amasimu ag'okumuokumu wabadde ongamba ki wanze nabadde ndipotinga piki yange mukoleki munyambeko gitwakinga kuba bagibbye kitegera abeera mukambwe ennyo gyendi aŋŋamba tukutrakingire we wajja okuwa piki nali nkugambyeko nti nze nkola ku traka genda ku kampuni yennyini eri gye wajja piki okoleki ofuneki bakutrakingire piki yo gonze mbadde manyi gwe yankolako gwe mmanyi ate onsindikawa ko yanti nze sinza akola ku traka obadde ki ekitegera aŋŋamba weba bagikubbyeko gwamanyi wetegeke sasula sente zaki za piki gwamanyi engeri gyogenda osasulamu ekitegera mugamba bwekityo bwekiri kale kati ngenda ku poliisi eka difference kuba babbi mukubba mukugenda basula akasimu tulonda akasimu tukatwalawa ku poliisi ebuloba tutuuka ku poliisi n'akasimu tukateekayo tufuna difference enkeera ababbi bakuba akasimu ako afande abakwata afande yali mukyala abakwata tusirika basaba akasimu bagala akasimu babuuza akayina abagamba nze bampita mama piisi nkolera mu katale kawa ne buloba oba kitegeera nti okolera buloba kati tukoze kyokafuna nti naye nkyali waka naye n'abantu se buloba tujja kukola ki tujja bakubira ndiye kale tugende buloba tugwa ambushi zaffe bakuba akasimu babakubira bagamba mujje mukole ki muno n'akasimu kammwe bamanyi mukazi akola mu katale yakalonze ekitegeera bajja okukanona tulaba abakanona tubakwata tubateekayo nkubira ono omyaye gwe muva olaba wano mugamba tukutteyo babiri kimukanganya mubakutte mutya osobola okufuna ababbi basobola okubba ekiro n'obakwata ku makya kwanze tubakutte tubalina justino nti tubalina naye ke batugambyemu akazaamu kumanyi nti bakola ki balina oda gyeva ekyo nateekawo kiteeke nze balina oda gyeva nga njalaba kikyalowooza nambulizaawo mu bukambwe nga uno uyo omuntu ng'ayeekanze bagambye oda bagijjawa kwanza atofaayo just bangambye balina gye bakola ki oda gye bazijja era bali lwedde otutwalayo angamba mwana omwamu bafunye kale kyakabi nze angamba kankuddire wayitawo eddakiika nganya ankubira angambye takola kutwaka angamba ababbi balabika be babbye piki eno piki ino tukoze eki tugifunye tugirabye eyo vaayo ku poliisi bagenda kulya sente zo zabwereere jangu kampuni tukuwe piki yo koze yi ate batya mubuuza ate batya ate ndeka ab'ebijambiya nzije ku kampuni aŋŋamba eyo ku poliisi bagenda kulyako sente zo oyagala piki oba oyagala basibe mugamba mwana bazze nga banonye bulamu nga baagala ebintu bibiri obulamu ne piki sisobola baleka aŋŋamba omusango ngukansolinge nzije ku kampuni nkoleki none piki
wabula tusabire Uganda yaffe. Temwerabira kubanga wekomidde ku NCK TV teweerabira okubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde butereeva amawulire tujja kubanga tugakuweera, tujja kubanga tugakutuusaako na oli wonna wosinzidde. Sigala naffe tova.